Kino kye kijjukizo ekiraga abaminsani abakatuliki okwali Brother Amans amanyiddwa nga Amanzi ne Father Simeon Lodri Pere amanyiddwa nga Mapeera we batuukira kuno mu mwaka gwa 1879 okubunyisa enjiri. Mu kiseera kino ekijjukizo kino kyasalibwako dda amazzi agava ku kuboga kw'ennyanja Nalubaale. Abagala okugenda mu ekereziya eyazimbibwa wano okusinza omutonzi tulabye nga beeyambisa kabaawo kano okusobola okuyingira. Abakolera ku mwalo guno batubuulidde ku mbeera eri mu kifo kino. Ebintu bingi bigenzo olw'amazzi. Kati ntunulira kyaki eno olwaliro gye tuli mu kwogerera nti singa amazzi nga bwe geeyongedde bwe gati nga tetukoze kimala nga ffe abakatuliki ntunulira kyaki eno okulaba nti eyinza n'okugwa ate bw'eba egudde ebejjawo eteekawo ekifaananyi ekitali kituufu nga ffe abakatuliki nti wano we watandikira okukkiriza. Kati aliraanye ennyanja ng'ayagala okukola asomba amayinja n'ajjuzaawo n'ateekawo akayumba k'okusobola okukola. Embeera y'okuboga kw'ennyanja eno era yeeri ku mwalo gw'e Luzira ng'eno amazzi gayanjalira dda mu mayumba g'abatuuze n'ebifo ebirala mwe bawangaalira. We tutuukiddeyo tusanze emirimu gitambula kasoobo okwawukanako nga ne bwe gutera okuba bulijjo. Ebifo ebisinga wano omuli amaduuka, amayumba n'ebifo ebisanyukirwamu tusanze biggale era tukitegedde nti bannyini byo baabidduseemu. Buli lunaku gajja ne sitayiro ndala. Olwaliro bwe gakoma wali olala nga geeyongera. Abantu basenguka mu mayumba, amayumba g'abantu gagwa, abantu tebakyalina we bateeka oluba. Kubanga kati wano w'oyimiridde tuwayiwa fuuti 7 okuva wansi okutuuka kweno level gwe kw'oyimiridde. So ebitundu ebirala ng'oggyeko wano mu katale weffe we twakola wo tewali woyinza kuyimirira. Abatuuze baffe abamu basenguse bavudde mu mayumba, abalala abatalina busobozi bwa kupangisa mayumba beekuŋŋaanya abantu nga 7 ne bapangisa kaluumu ne babeeramu. Ssentebe wa Railway Quarters e Luzira Elizabeth Barungi agamba embeera weetuuse ayagala gavumenti esitukiremu ekwatizeeko abateesobola waakiri basengule ng'ate ye akulira abavubi Peter Cheyune ayagala gavumenti ebawa olukusa omwalo gwonna bongere baguyiweko ettaka gwagulumire. Gavumenti bw'eba erina bwesobola okuloketinga abantu abasobola oba abali obubi ennyo bayinza okuyambibwa mu ngeri eyo. Ne basaba NEMA nti tuleke nga abakatale tulevolinge we tukolera era kyova olaba bo obasanzeewo weebali amazzi teganaba bakosa era tuli ku kintu kyekimu kitwagala okukola okulabika nga atwongerako ku level. Otherwise we tutakola ekyo amazima gali nti era gaba gagenda tusalako. Okusinziira ku gavumenti guno gwe mulundi ogusookedde ddala amazzi gano okuboga okutuuka ku Salino era etaddewo obuwumbi 5.5 ziyambeko okuziyiza amazzi gano obutayinoona bintu nga nguudo. Lake Victoria, for instance, has reached the highest level ever recorded. At the moment, we are at 13.66 meters. Abantu abawangalira mu bifo ebiriraanye ennyanja n'abo abakakkalabizaayo egyawe omuli n'abavubi bakubiriziddwa okugira nga babyamuka mu kiseera kino kuba kiteeberezebwa nti ennyanja yandyeyongera okubooga. Nga abavubi ababeera ku mazzi twandibadde tubasaba basenguke we babeera ku mbalama z'amazzi basobole okujja bavube baddeyo ewaka baddeyo ewaka baleme kusula ku mbalama z'amazzi kubanga kiyinza okubaviiramu okukosebwa ng'omujjuzo guzze. Minisita w'obutonde n'amazzi agamba abantu balina okubeera mita 10 okuva ewali ennyanja ate mita 5 okuva ewali omugga. Shamim Naiga, NTV Akawungezi.